abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale era nate okulaba Dream TV. Dream TV. Dream ekigambo kitegeeza kirooto. Omuntu aloota ekintu ne kituukirira. Bayibuli etugamba ffe abantu abakulu tulootenga. Tulootera abantu abalala. Ebirooto binnyonnyolwe. Abo abalina ekitone ekyo tusobole okumanya ekyenkya ekiddako. Ani akulootera? Wano waliwo eŋŋombe ennaku zino egamba mbu gundi yatutegeerera oba gundi yabategeerera. Gwani akutegeerera? Eŋŋombe eyo nnungi naye ate si nnungi nnyo. Kubanga okutegeera kyeki kwe kutta oba okuta ekintu kyonna oba ensonga nga bwogera n'omanya nti nkoma wala. Olidde nnyomba n'omuntu oyagala mutta nayegera kubanga ayinza okukukyukira ate naye n'akukola ki? N'akutta. Now, lwaki ndeese ekintu kino ekyokutegeerera omuntu? Number one, tulina ebigambo bisatu: vision, mission ne ambition. Vision kankitwalenga ku bikkulirwa, kubanga vision kiri mu kulaba oba mu kulengera ewala. Vision oba ne vision. Vision emirundi egisinga eba ya Katonda. Katonda yagikuwa. Mission wabaawo akutumye ng'alina ekigendererwa n'akugamba nti genda okole kino na kino. Oluusi ne bakusasula n'akutuma ne bagamba this is your mission. Amagye bayinza okugawa mission nti mugende mununule kino oba kiri. Eyo mission. Then ne wabaawo ambition, okweyagaliza. Ambition kiba kikyo, kiba kintu kyo nga okyagala okukifuna, okukituukako mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. I don't know. Naye ndowooza kiba mu bugenderevu. Lwaki ndeese ebintu bino bisatu? Nsirayo mu bibiina byaffe. Lwaki? Kubanga tugenda mu kulonda mu omwaka ogujja mu February. Vision y'ekibiina, vision y'omuntu gw'ogenda okulonda. Vision oba si vision? Ekyo ekibuuzo olina okyebuuza. Ngenda kulonda ekibiina gundi, kiyina vision ki? Vision Katonda yagikiwa. Tumanya tutya okwo kubikkulirwa? Waliwo vision ne wabaawo ne mission ne ambition. Katonda bw'awa Musa vision ey'okununula abaddu Abayudaaya okuva e Misiri, okubasengula, okubatwala mu nsi ensuubizi. Kintu ekyo kiyinza okukalubamu. Nange ekimu mulimu vision Katonda gy'awaani Musa. Abantu abo bayinza okubeera ab'eddembe era genda obakole ki? Obajje. Naye ate weewuunya nti vision eyo gye bujjako mu ntambula yaabwe Abayudaaya nga bava e Misiri efuuka mission ate eya Joshua. Ate bw'evaawo egenda okufuuka ambition
ey'abaddu bennyini ate be batutte. Abaddu ne babeera very ambitious n'okusinga nyini mission Joshua, n'okusinga nyini vision Musa. Now, olwaleero mu 1986 twafuna olupapula wano olw'amawulire oluyitibwa New Vision. Kwegamba emabegako awo twalina empapula simanyi baziyitanga The Voice oba Agasi simanyi bikinga lwajja olupapula lwa gavumenti lwajja lukyusa amanya paka lwe lwatuuka ku New Vision. Lwaki? Kubanga mu 86 Museveni yayingira n'ekintu ekipya kye yayita fundamental change. Fundamental change. Fundamental change eba ne foundation. Oluusi fundamental change eyinza okuba nga terina foundation nenga change nenga terina foundation. Endala change eba ne foundation ate ngera eri fundamentally oba fundamental change. Olupapula olwo ne baluyita ni New Vision. Okubikkulirwa okupya. Olwaleero ate waliwo abagamba New Uganda. New Vision Museveni Kabe Kasinde yafuna okubikkulirwa okuva eri Katonda era naleeta vision. Naye ekibuuzo kiri nti vision ekoma oba nedda? Vision ya Katonda tekoma. Abantu be bayingiramu ne bakola ki? Ne bava. Abantu be bayingiramu ne bakola ki? Ne bava. Naye ate omuntu ayinza ddala okomya vision ya Katonda nga yewagudde kubanga alaluse okuva ku Katonda oba okuva ku kigendererwa kya Katonda naddala nga yamuwa vision ye. Omuntu ayinza okukomya vision ya Katonda n'agikugira n'esiba. Naye Katonda tawuumula era ateekawo n'agisumulula. Gwe bw'oba ogisibye kubanga Katonda ye kyatayagala be bantu be okubonaabona mu buli ngeri azze anunula abantu be teri mwana wa mutukuvu afanjala. Katonda ajja kulabirira abantu be buli kaseera. Now, olwaleero mu bakulembeze bwe tugenda okulonda ani gwe tukkiriza nti alina vision empya? Ekyo tunaakimanya tutya? Kubanga waliwo okwogera, tuyinza okwogera ffenna twagala enkyukakyuka era tujagala. Nze nsinga n'okujagala kubanga nze saagala kintu kiri permanent buli kaseera. Ne bweba mmere sinza kulya mmere matooke ennaku 3 oba 2 Kabe Kasenge n'olumu. Saagala kintu saagala routine. Vision abantu tunaamanya tutya nti omuntu alina vision? Twebuuze. Abasumba mutuyambe, abakulembeze b'eddiini mutuyambe. Muyite abantu bammwe, mweyo gye muli mu makanisa, mu makereziya, abasosodooti, baleverani. Katonda tababikkulira. Ibahaji. Katonda ye tababikkulira. Muyite abantu bammwe buli yeesimbyewo nti gundi mukinti musiraamu mumuyite ekibuli mumutuuze mumugende nti gundi Katonda agambye ekife nga atugamba kino. Tukkirizaganye. Muyite omukatuliki Kyagulanyi wa mukatuliki katuliki mumuyite mumutuuze mugende wayi Katonda fe atugamba ati gwogenda gamba ky'abantu. Muleme muleka kusansagala yekka, muleme baleka kusansagala bokka.
mubayite because mwe mumulinako obuvunanyizibwa okuva lyazaalibwa okutuuka lwanadda eri Katonda. Mumugambe nti gundi Katonda fe atugambye ate gwe ogamba oti tukoze tutya okukikuŋŋaanya wamu tukibuulira abantu baffe kiyite. Oba enkuŋŋaana ezo muziteeka mu mankwetu eyo emabega nga tetumanyi simanyi. Naye bwe kiba nakyo nga bwe kityo bwe kiri kale kirungi. Ye abasiraamu muyite abakulembeze abasiraamu abo mubatuuze ekibuli eyo oba ku muzigiti simanyi yonna gye muli. Abano nammwe abakatuliki mubayite abakatuliki abaprotestant muyite abaprotestant bammwe. Bwe baba basamize nammwe abasamize muyite abasamira. Mubabuuze nti ffe Katonda atugambye bw'ati. Kubanga eyo gye musiiba musaba mu makanisa gye musuula mu bigo gye muli. Tuli abalokole basaba ekiro n'emisana. Leero night prayer, luli night prayer. Abeesimbyewo abalokole mubayite mubatuuze mu lwatu oba mu simanyi. Nekyandibadde kirungi nnyo ne mubatuuza ne mu kkanisa. Ne boogera ebintu byabwe ne mubabuuza ebibuuzo ne muleka abakkiriza ne bababuuza. Tugenda okutuuka wali nga ddala omuntu ayise mu ttanuulu. Eyo ye ttanuulu. Omukulembeze gy'alina okuyitamu. Kubuuzibwa ebibuuzo kikyagenda okukola Katonda amubikkulidde ki? Otherwise omuntu era ajja kujja eri waggulu era atawaanye ensi eno era tubenga bwe tubadde. Abalala twefudde abagezi ennyo. Naye bw'obala amagezi ge tulina ng'abantu mu nsi yonna. Volume y'amagezi gye tulina. Fenna ng'ogasa abagezi bonna ba Elon Musk, baani abagagga abo bonna ba Papa, baani bonna bayinginia ba Nobel Prize winners bonna nga ba Wallace Soyinka abo bonna ng'obamaze ba Albert Einstein Mamundu bonna bagatti. Amagezi gaffe gonna gagatti. Nago omusiru asembayo naye mujjemu akatono kaina. Fenna tugagatta amagezi mujja kulaba nga amagezi ge tulina ku universe. Fenna nga amagezi gaffe gagasi tegenkana ne wadde akantu bwe kati ku galaxy eno gye tulina. Bweba percentage ya volume y'amagezi gye tulina okusinziira ku nsi eno galaxy yonna nga bweri percentage tewera na 2% ng'ogasa amagezi gaffe gonna Bulaaya, China, wa 2% yokka gye tulina ku magezi agali mu galaxy mutubeera olwaleero. Tuleme kwefuula abagezi ate nnyo. Twetaaga kwefuula abagezi. Twefuula abasiru tubuuze ebibuuzo. Kubanga bo ate abasinga bo beefuula abagezi ne baga nti be balina otukolera kino, be batutegeerera, be batulowooleza. Omuntu n'ava eri omu yekka bw'ati n'alowooleza ensi okumala emyaka 4 oba 5. Kuba ye amanyi nti ki? Ye mugezi. So tubuuze ebibuuzo ebyo. Abakulembera abasajja mubayite. Abakyala, omukyala yeesimbawo, abakyala mumuyite, ab'ennamirembe abakyala mumuyite. Nti ffe Katonda yatugamba bw'ati, gw'ogamba otya? Kubikkulirwa olina okubikkulirwa oba nedda? Bw'aba talina kubikkulirwa, then abana mission kigendererwa. Njagala genda nze kanaafunayo sente zange, nsasula amabanja gange, nzimbe ennyumba yange neegulire we neegulira. Era oyo alondebwa era ajja okunoonya akalulu, ng'anoonya akalulu kaakumulonda ataddeko. Kyovula babagwa mu mabanja. Kuba ate bw'ayingirayo ate n'atandika atoggulirira abantu ate bamuzzeeko. Kiri kye nabagambye nti omuntu bw'afuna omutwalo ogumu ayagala eki. Bw'afuna ekisanja ekimu ayagala ebi, bw'ebibiri nti ebi, ebisatu nti ebi. Katonda yatutonda n'omululu ogwoba nti kyofuna tokimatira, oyagala ekisingako awo. Ng'Abaganda bagamba nti abakazi ngabo gy'otonnatabaaza gy'otenda okuwewuka. Kintu oba tonna kituukako oluza kiwewuka. Mpozi kizito. Kakati oyinza gwe okusansagala n'ekibiina. N'ogenda okutuuka wali ng'ekintu kizito wa kizito.
naye nga bwe tubuuza ebibuuzo ebituufu tujja kuweereza abantu abatajja kuzitowererwa bintu ebyo oba bukulembeze abazadde omwana wo yeesimbyewo gy'oli leka kuddaawo nti nze ndi wakyalo omwana kasita yeesimbyewo n'ojaganyizeeyo muyite omubuuze naye mwana weesimbyewo naye ddala kiki ekigenda okukolwa muteese ne taatawo ne maamawo mikwano gy'abantu abo beesimbyewo mugiyite mukigane gundi singa tudda mu ngeri eyo tubeera abantu abali serious ng'aba Japan wano abantu tetubeerako kubeera serious yekyeki kintu ekyo kizibu nnyo omuntu bayinza obbasanga mu mboozi omu n'abasalamu n'abagamba but on point of seriousness noga nti obwedda tetwogera seriously. Let's be serious. Ekintu ekyo kitegeeza you are not serious. Uli mufuzi mukulembeze. These people are not serious. You see, okubeera serious kiki? Abange tulina ebintu bye twogera ne tugumaza abantu ebigambo nga let's be serious. Wezuule. Believe in yourself. Tubyogera mu Luzungu. Wekkiririzeemu. Kitegeeza ki? Tetubinnyonnyola bulungi. To be serious kiki? Kwe kusoma ekitabo ng'okikuraminga. To be serious kiki? Kwe kwogera ng'oyambadde suuti. To be serious kiki? Kwe kwogera Oluzungu n'ebigambo ebizibu ennyo. To be serious kiki? Kwe kwogera ebigambo abantu bye baayogera ng'obiddiŋŋanamu byezza bwenkulumu. What is to be serious? They are not serious. But ani atali serious? Muntu ayinza n'okuba serious obutaba serious. Nga he is seriously unserious. So, tekikoma. Abantu naye bakikozesa nnyo okusirisa abalala n'okuyintimidatinga abantu okubassa wansi. Abaye mugire tubeere serious. Kiki? Kumanya nti biri gatako biri nyawo oli serious. So, ebigambo ebyo bitutabula. Ebibiina ebimu abantu bagate biri serious. Biba bitya serious. Muba w'amagezi biba bitya serious. Omuntu yakatandika ebyobufuzi. Omulala aluddemu nnyo. Aluddemu agamba naye akatandika nti tali serious. Muyigirize okuba serious. Genda omuyigirize okuba serious. Oba okuba serious kwe kwambala amasuuti n'oyogera n'Oluzungu. Olidde ne position gy'olina mu gavumenti oba mu kintu kyonna. So, tubuuzaganye mission kwe kutuma genda okole kino. Ugenda kati nga abantu boolaba wano ebyekasese ebyawa ebyo abantu ebakolanga mu north na biki missions. Genda okole mission gundi mugende mu Eritrea. Your mission is to do this. Bakutumye eyo mission. Nefa abagenda okulonda tetumanyi kutuma bantu mission. Netubaga nti gundi tukulonda naye mission yo kino. Mulina okumumanya. Ayina okubikkulirwa. Oba yeetaaga kutumwa butumwa. Abamu kuffe Katonda ayogera naffe oba nze kannejjemu. Abamu ku bantu abamu Katonda bayogera nabo. Banjawulo nnyo abo balina vision. Kati gwe alonda olina okumanya musajja wa vision. Era ebibuuzo obizibu obirina byolina omumanyirako tuba vision oba nedda. Oba tomanyi vision kyeki mutwale mu bakulembeze baaba omwoyo oba ab'ennono. Then omuntu olina okumanya nti omuntu oyo ali ku mission obanera kuba kati tubalina abali ku mission. Olidde
genda otabule ekibiina kiri tukuwadde miliyoni bweziti kati ne yesimbawo era najjanga ayina ekibiina ninga ali ku mission bamuwadde sente tulina okukola obukese obwenjawulo tumanya tutya olina vision oba mission then ekisembayo ya ambition ayeyagaliza ekyo kinzijukiza vision teba yiyo vision eba others centered ekijawula na ambition eba self centered vision eba others centered teba yiyo kiba kya muntu mulala kya balala kiyamba balala ayina vision ajjana ki ne mandate ey'okuyamba abantu baki balala. Musa teyagenda kweyamba, yagenda kuyamba baddu bali okubajjawa emisi. Vision ebanga eri others abalala ngeri centered nga etuulidde ku nkola egenda okukolera abalala so sigwe ye vision. Era kyova olaba abantu abasinga beerembeka mu new vision. Kuba abantu balowooze nti bagenda kubakola ki kubayamba. Era nabo ne beeyama nti bagenda kukola ki kubayamba. Mission baba bakutumye. Ambition eba yiyo self-centered. Now ebyo ebisatu bannange mu abandaba temusobola byawula. Tosobola kulaba muntu alina vision n'alina mission n'alina ambition mu kanisa yo oba mu kitongole kyo oba mu ssomero lyo. Tolaba mwana alina vision n'alina mission n'alina ambition. Omwana alina vision ajja kubeera mu bitabo nnyo. Alina ki vision ayagala kubeera dokita. Alina mission ajja kwesimbawo ayagala okubeera head boy, ayagala okubeera kapiteni w'omupiira naye nga aluusi sina tagwanidde naye nga ye atayingidde ebyo kubanga ye ayagala mission, ayagala kutumwa. Genda okulembera P7 gwe monitor gwe captain wa P7 kakati. Owa ambition ye yefaako yekka tajja kuba mupiira ajja kubeera ngaawo kyayagala ye kyajja okukola. Ali self-centered. N'olwekyo tusobola okwawulira abantu bano abasatu. Oli yava mu vision ekya Katonda. NRM yava mu vision neyingira mission nebaako kati eringa erikagituma nti mukole muti. Kakati awo ate neyingiramu abantu abalina just ambition. Nze njagalayo kino, nze njagalayo bwa minister, nze njagalayo kadi. Self-centered. Now, olwaleero bwe tuba tutegedde byenjogedde nti vision Katonda, mission kutumwa. Oyinza okutumwa Katonda, oyinza okutumwa anything. Anybody. Genda osamba abantu. Genda mu bakwata. Bakutumye butumi mission. Toli mu vision. Kabeka singe tolina na ambition. Gwengo oluwo kutumibwa butumibwa nga abasirikale of course batuma. Ayinza okuba nga talina na ambition. Yitayagala bukulembeze, talina kyayagala. Ye ayagala kumutuma tigenda okube gundi n'agenda n'amupa n'akomawo n'akuba salute n'addayo.
mission, ambition, kweyagaliza. Mu byawulemu ebyo ebisatu musobole okumanya ani gwe tulonda, kibiina ki kye tuliteekawo, tusobole okumanya ki ekiddako mu mwaka ogujja 2026. Katonda atuwa ekisa kye, amagezi ge, tuleme okuyingirira akateebe akattambwa oba akattiro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.